kale mwebalire ddala be tukyatambula nabo era mbakulisayo nnyo mukuumulamu okwo. Ensonga z'abakungu ba gavumenti abeegabanya embuzi n'eminwe gy'amabaati ebyalina okuweebwa ab'e Karamoja zikyalanda. Abakakiiko bwa President katandise okunoonyereza. Bo ababaka abava mu bitundu eby'e Karamoja baagala buli mukungu eyeenyigira mu mivuyo gino akangavulwe nga ssemateeka bw'agamba. Ababaka ba Palamenti okuva e Karamoja bawanjagidde Palamenti ekola okunoonyereza okw'amangu ku bakungu ba gavumenti abezza ebintu by'abantu baabwe ebibalirwamu obuwumbi bw'ensimbi 39 bonna amateeka gabakoleko nga tewali attiddwa ku liiso. Badde balabiseeko mu kakiiko ka Palamenti akalondoola ensonga z'obwa pulezidenti wamu n'emirimu mu ofiisi ya Ssaabaminisita akakwasidde omulimu gw'okunoonyereza ku nsonga eziziyitingana ng'amabaati ga bumbi 5 galina okugenda ewaabwe bwe geegabanyizibwa abamu ku baminisita ssaako n'abakungu ba gavumenti mu bifo eby'enjawulo. Akakiiko kano kakubizibwa omubaka Jessica Babiku era nga katandise okunoonyereza kwako ku nsonga y'emu okukakasa engeri ensimbi zino ezasaasaanyizibwamu. A supplementary of 39 billion was brought to Parliament in December 2021, and this Parliament supported Karamoja fully. It was unanimously passed without any questions. Remigio Achia, omubaka wa Pian County, era nga yakulira ekibiina ky'ababaka abava e Karamoja kulembedde mbane okuwola oddala lwabwe eri akakiiko ng'ategeeza nti buli muntu yali alina okufuna amabaati 26, embuzi 15 kw'ossa n'ennume ey'oluli emu, era ng'abaali balina okufuna ebintu bino enkala z'amannya gaabwe zaali zasindikibwa ewakaawo avunaanyizibwa ku bakozi ba gavumenti mu kitundu kw'ossa ne bassentebe ba zi disitulikiti zonna 9. Wabula agambye nti ku bino byonna ebintu ebika wansi wa 30 ku 100 ebyatuuka ku bantu b'e Karamoja kyokka nga mu disitulikiti ezimu nga Napak embuzi 1,3557 ezaaweebwa abantu ebitundu 7 ku 100 zaafa mu wiiki 2 nga zaakatuusibwa ku bantu ate ng'embuzi 1,907 abayo tebaazibukubako kya mulubaale. The political leadership of the Minister of Karamoja Affairs, the Minister and the Minister of State should actually, I don't know whether they have conscience. They should actually immediately step aside and allow for the investigation. I'm told they have disappeared from their offices. Nsonga yatandise obuwunga 335 ezaali zirina okuweebwa abantu mu muggalo gwa COVID-19. Ttani nkaaga zokka ze zaagabibwa nga 209 zo zimanyiddwa kumalirira okutuusa olwaleero. To our shock, Madam Chair, the 200 metric tons of 2019-2020 are missing from the stores. Remigio ategeeza akakiiko nti bo baagala ensimbi zonna zibalirirwe bamanye mmeka ezaagendawo era ne zikola ki kubanga enkala z'abantu abaliko bye bafuna bazirina era nga baagala buli yeenyigira mu kukumpanya ensimbi zino akangavulwe nga ssemateeka bw'agamba. We sat and arrived at these numbers. So for iron sheets, 7 people per parish. And each beneficiary was supposed to get 26 iron sheets. Abamu ku basongebwamu ennwe mu kutwala amabaati gano kuliko Minisita w'ensonga z'e Karamoja Mary Goreti Kitutu ng'ono kigambibwa nti amabaati agalina ogabwa e Karamoja gasangibwa nnyina Namutumba nga gatundibwa. Mary Kitutu, yes. Nandutu, those are the people who are really leading raiders. Honorable Matia Kasaija, there is a company in the names of Luck and Luck. That's the company which is being used by the Minister of Karamoja Affairs. Kakati ba Minister badira amabaati g'aba Karamoja n'ogenda n'ogaseresa ekiyumba ky'embuzi n'embizi naye nakati naawe tonna resign. Obedi Lutale, naye kyonna Kasirye bakusakidde eggulire lino.